Abantu abali mu bibiina by'obwegassi okuva mu disitulikiti y'e Kayunga wamu n'eziriraanyeewo bawanjagidde gavumenti ya kuno obutabasuulirira kubanga mwokka mwe balina essuubi ery'okubabbulula mu bwavu. Beera awo ng'owagira NRM nga tewali kintu kivaayo naye bw'oyagala ky'okola ate kyagalizeeko n'omuki. Embeze b'ebibiina abo balina abantu ababali emabega abawera emitwalo emeka 5. Tukakasa Pulezidenti Museveni tuli lwedde okutambula n'abantu abo bonna emitwalo 5. Okusaba kuno bakoledde mu nsinkano gye babadde mu kibiina kya NRM ekya Pressure Group Nabagala Prosi bw'abadde abasomesa ku buvunaanyizibwa bwabwe wamu n'okulaba butebe banayambibwa nga bayita mu kibiina kya NRM. Okukola ambulera bode emu nga muyina eddoboozi limu kirizagana teri kigenda kukola ki kugaana. Sinkanye ba ssentebe ab'ebibiina 81 ebeegattira mu bwegassi ng'era tuli mu kutema empenda buti abantu baffe abawagizi ba NRM bwe baganyulwa mu bwegassi. Abantu bano bakulembeddwa mu Bampala na Saamu omukungu mu kuteekerateekera ebibiina by'obwegassi era nga baloopedde Nabagala Prosi nga bwe beetamiddwa okukola ebibiina era nga gavumenti ebikozesa wabula bo ne batayambibwa. Nkozi obubiina naye nga buli kabiina kagwa teri kijja mukyamazima nze ndiwa NRM mukukkutivu naye abantu baatabuka omukyala ebintu bye yaleeta byakibimala wadde eggongolole Bano bagamba nti singa gavumenti ebayamba tebandibonyebonye na bamanerenda abafuukidde ekizibu ng'omuntu akuwa embuzi ate n'akubanja ente. Pulezidenti Museveni nti mwami Sserubiri ne mukyala Nabagala abempawalinge abawe soosezi zonna bakuwa emitwalo 10 olwaleero olw'eggulo ne bajja bazikuwa saa 12 bazikuwa saa 9 saa 12 ne bajja nti baagala magoba nga tonnazituwana nazikozesa naye kino kiba kiza kigenda kuyamba abantu abasinga okubanga babbi abantu be bamanerenda. Wabula ye akulira ebyensimbi ku disitulikiti y'e Kayunga Sekidde Vincent agamba nti bannakayunga bennyini be beesibye mu bwavu obwa ssemugayaavu wamu n'obutajjumbira nteekateeka gavumenti zeeteekawo okubajja mu bwavu gye bakomekereza nga tebaziganyuddwamu. Singa ku byo byawandiisibwa ne bifuna certificates zaabyo naye nga tebiriiyo tebitambula era tebikola. Ebisinga ku byo byewandiisa olw'essuubi lye balina mu gavumenti okubawa obugabirizi. Ono ayongedde n'ategeeza nga bwaliwo ebibiina ebiwera ebifunye mu nteekateeka za gavumenti omuli ey'emyoga Parish Development Model wamu n'endala. Omukungu Nabagala Prosi agamba nti NRM Pressure Group yakumalawo obumulumulu obukyaliwo naddala mu bwegassi era ng'akuutidde abantu okweteekateeka omukisa gubasange nga buli kimu kiri bulungi. Kubanga people are complaining that babadde nga beeteekateeka naye nga tebaganyulwamu naye oluusi kiva mu neteekateeka embi oluusi butagayidingibwa batya offices ozengeginga like ogenda ku district balaba commercial officers technical team okubabuulira bute balina okukola baganyule mu government's program. Nabagala asabye abantu bano okumanya nti enkulaakulana etandikira maka gaabwe era nga kyansonga okuteekawo obulimu omuva ensimbi. Ne bw'oba mwami ng'oli mukambwe ennyo ng'omukwane kateguliiyo ne bw'onooleeta enkoko ze Nabagala sijja ziwa mazzi kubanga walese tunzidaabiriza oba sente ozifunye otunze ennaanansi ogenze eri tompadde sente enkoko zijja kufa naye waka wabeerawo enkwatagana ey'omuggundu obugagga bujja bwokka. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku Rakes TV Agalero.